Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyo tena gyosinzira okutulaba nze Nurdin Ntege. Once again tukomyewo twakugamba kugina emikutu tukuwanga updates nga bwe zitambula mu ggwanga lyonna wano olumu tujja n'ebweru okulaba ebintu bwe bitambula tutera okutusako olutalo lwa Iran n'ebikwata ku nsi. Naye leero tuli mu Uganda. Olunaku olwaleero tusiibye mu kulonda akalulu ka chairman LC1 oba chairperson ba LC1. Naye wano mu Kampala ne Wakiso wensobodde okutuuka simanya ani abadde mabega wa register abantu mwe balina okulondera. Abatuuze abasinga obungi beesanze nga mu register tebaliimu, nga wa ku kyalo amanya ge bagalina, endagamuntu agirina, ate nga n'alondesa ali ku sipiidi nzibu nnyo. Mugire gwe nkusomi mugende ku layini tugaddewo bannange bano bonna ebyo tebinkwatako, temuli mu register. Nga naye muntu wa ku register enkadde saagala kumanya. Abamu ate ne bawangula. Muganda waffe Nobert Events, Nobert Twizire yagenda wali ku Musambya Hospital yawangudde akalulu ka chairman LC1. Okitegedde? Nina mukadde wange omu abadde awo Lufuka, ye mwami Samuel Lufuka Sel, naye akawangudde ye wa NRM. Eno Ensambya saidi eno waliwo Ensambya wano ng'oyise nga ku Human Rights Human Rights Initiative. Awa kabadde kakambwe. Hajati Hadija Namyala akoze patro mu bitundu ebyenjawulo, Nsambya, Morandi Pwani, Makindye, Luddawa, erye Naguru, Kisaasi, nga gyalaba abantu baba balina beesimbyewo batya, bawangudde tebawangudde, ewali emivuyo giri gitya n'ebiringa ebyo. Siraje Lubwama Molina nga sitannakubuuzaako njagala kubuulira General Muhoozi Kayine Rugaba yakyaddeko e Rwanda ng'awerekeddwako munywanyi we Nfanfe Andrew Mwenda ku bugenyo bw'ennaku ebbiri nga bwakukola mirimu si kugenda ku holiday. Biki bye baggyeyo baateesezza ku biki? Nyina Siraje Lubwama, Justin Nammere n'omukulu Baramu Baruhagara batambudde ne batambudde baasibiddeko ewaabwe Masaka. Tebyatambudde bulungi, baatuuse obutakkaanya bweyolese ku kamera. Baramu agamba kino, Nammere agamba kino. Tonvaamu sikuvaamu, tonswaza ekyo sijja kukikkiriza, tugenda kwawukana minisita. Byabadde bingi nnyo tujja kuba tubikuba mu ttooki nga bwe bitambula. Abasibe bagamba ki? Muwanga Kivumbi Bukyangadde amukwatibwa Party 2 ali ku ki? Ye ali luddawa? Baatuuka n'abamu okwagala omufunirako views ne bamwogerako ebyanjwanjwa. Elias Lukwago yeegayiridde omulamuzi n'amusaba embeera gy'alimu waasibiddwa e Luzira. TB ayolekedde okumukwata, abaliwo bali bubi nnyo. Omusawo w'eddwaliro n'amugamba ky'osobola okukola ennyo kati okwewala ekibambulira kya TB ekirumbye eddwaliro lya Luzira, masiki jjambala 24 hours. Kitegeeza n'ogisulamu gisulemu. Ate bwe yabuuza omusawo n'amugamba aba prison bamugamba kino ekifo mwoli mwe basobola okusibirawo kewalala wonna ate kijja ojja kwegattako wayirindi kwashako n'ebirala ebiringa ebyo. N'asaba omulamuzi amukkirize yeeyimirirwa at least atwalibwe mulago gy'abanga akumibwa ng'afuna obujjanjabi n'ebirala. Siraje Lubwama mulina mu studio za leero mukadde wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oli bulungi oluganda? Ndi bulungi ndi bubi. Naye abatulaba yonna gye muli musabe Katonda abafuniddemu mu kabanga kano ke tumaze nga tulabagana mwongere mwebaza nammwe afiiriddwa. Abafiiriddwa obwero si y'enkomerero. Bijja kukola ebirala Katonda bw'ayagadde. Ababbiddwa basobola okugenda mu kooti mugezeeko mulabe ekyokukola. Akalulu keero si wano omuntu ayinza okukatwala mu kooti. Nnyo. Mu kooti?
kajja kujja kutuuka kujja kutuuka ndabye mbadde nkyabuuza nze Siraji Lubwama chief executive wa Third Eye Media nga nkola ku nsonga eziri emabega eziremye abantu mu ngeri yonna kyennaakakola successfully wiiki nga 3 emabega Nsowe Forest Reserve abalaalo bagiyiikako ng'abamu bajjira mu mmotoka z'amagye abamu nga bawagirwa amagye neyingirwamu Kikyoncho n'agiremu Prime Minister n'agiremu nengiyingiramu nga ndaba Nzito naye finally akola ripooti nenjiwa president ripooti yange n'atagyesiga n'alonda director Iso naye n'akola eyiye naye recommendation zitwakola zonna zifaanagendeddeko abalaalo ne babagamba banoonye ebibanja ebirala badde waabwe bano abakulu abaagulanga ettaka mu Nsowe eriko ebyalo 8 nga babaguza mu bukyamba bakwate mulimu abajaasi be bakutte nga Lieutenant Asiimwe n'abalala era waliwo ku buweerero at least naye nga baali batemye emiti gyabwe balunza ente bazireese nga beefudde bakola ne road blocker nga tebalinaako abagambako nkulaba paka naye nga bawagirwa abantu abamu bawagirwako ono kisa kya Mukama ekisa kya Mukama ono agamba alwanirira abantu n'agamba president antumye mu Jjemba tegeeze naye saagala abantu bavudde bunaayira batwala ekintu kyamwe nange ndi muzaayirwa na wano naye bagamba yatundako naye we namubuuza yagamba kati byanvudde mu ngalo bituwa director Iso genda kakati kisa kya Mukama tatera kuva mu bantu ekyo kyawedde amanyo balwanirira kyawedde naye of course bataddewo police ataddewo geno inquiry buli gwe baguza ekintu mu bukyamu incidentally mulimu baminister mulimu n'abaali abakulu bawayirizaako ne Kayihura poloti yemu gye nalaba naye sinaba kufuna mukisa kumubuuza kugamba abakulu baali baagabana ekifo nga bafuna baatuula ne bagobamu ab'ente nga baagalamu ba commercial tree planters batereze ekibira batunde bazeewo ekibira nga basobola okutunda nakyo ate bano bwe bajja abalaalo nga batema butemi ne bazzaamu ente balizi baali bagobye n'abalaalo bano babagobeeyo mu North genda mu maaso mbimaze abo so ayagala namba ya Third Eye ya Lubwama Siraji naye negyokwata abantu nga bakubira tokwata okujjako nga ndi ku kamera nga wano naye bw'olekako message nkuddamu 077245529 eyo eri ku WhatsApp etali ku WhatsApp direct gyensinga okukwata ye ya 0708702164 kati ngenda kuleeta luutu ejja Commissioner Mbiringi yali ettaka lya Muganda we lyanyaga ne bakyusa n'ekyapa Commissioner Mbiringi kesi eri mu land division ne lawyer Shaira yenyigira mu kujingirira ekye lawyer Shaira waawa ali mu Kampala yenyigira mu kyankalanya ekyapa naye bamutwala mu disciplinary committee ya Uganda Law Council musango na esaawa yonna gutandika Tabashaira wange gwe mmanyi mukwano gwange ali mu Kampala mukyala lecturer mateeka oli mulala badde mmanyi wange Shaira wange nga kijja kitya kakati akalulu okalabye otya akalulu nkagoberedde naye sikalonze sigenda mu bintu bya mugongo bya kijinga naye obadde obuuza buli nti kanaagenda mu kooti omuntu asobola okugenda mu kooti waliwo omwami ku kyalo ekiriraanye wensula bamuyita Gabudyeri Musisi aluddeko nnyo mu kyotala ali awo era ze nemutukako nga atambuza muggo nemugamba onaamalako nti Katonda yamanyi nga yesimbyewo n'abavubuka 3 naye ng'agenze kesimba nga yaleese n'abalonzi okuva eyo mu binaala balina bwe beekwesi bayingire batera okujja mu maato ne bagwa omukava abajjawala bwejja naye ku luno babalemesezza n'alwanako ne bakyusa layini bagitunuze egenda okuva abantu nogane tukulaba ate abamwesimbyeko be badde ddala kati beyalaga ku bukodyo bwe abadde abatutte nga owookubiri tamutuuka nga waliwo n'owookusatu ne bakola sayini nga tebannabala abooli ne badda eno bakukiriza okukyuka nga tebannatandika abadde abawangula mu byaddala buli omu asigazza ababe naye bwe bakyuse bwe bati
ne bamuja tazengulu yagamba nti agenda kuwaaba bakoze ekobaani ne bekyusiriza wali nyina ne gyembira byere eno gyegambye eno ku Human Rights Ensambya era bakakyusiza abamu ne bagamba tuwagidde ono ekizibu ekirala ekibadde ekisinga bagenda kuwaaba obubi emukono eyo waliwo gye bakutte voter slips nga bagamba official by electoral commission babugabidde ab'NRM 2-3 nga kwotandikira register osanga babataddemu aboogamba nti balabadde mu register nga abamu bavuddemu kati bagamba abasigadde nga bakaaba tebafunye register mwali mu voter obwakoze eki obwavuddemu nina bwefunyeeko sample nembuweereza byabakama tanzizeemu nembiweereza ono omwogezi wa mukwano gwange Bukenya tanzizeemu ebyo byonna emivuyo ojja mu kooti tolina bwefuna excess voter slips bazikubidde kati ono yo omwogerako otya wabaddewo muganda wange omu mukadde waffe bamuyita Mawanda awangudde Namasuba Kikajjo aliwo ne munamawere wa NBS yani Serwanja naye awangudde waliwo ku bakyala oli waliwo wa BBS yawangula Wankima naye kati Yiga Juma yagamba atuuse owa electoral commission ng'asoma abantu ng'abantu ekyalo kiramba kitudde wali agamba mu register temukola ki temuliimu nga ye yeekwasa mbo register gye baalese ate ya chairman Lusuwano abaddeko gye yawaddeyo n'agamba kati sigenda kuyimirira waawo n'agamba seesimbyewo ye alondesa takayanyi n'agamba ani ali owa Nuupu n'ayimirira wali ono mwami Mawanda n'ayimirirawo n'afuna obululu bwe nga 3 wa Nuupu n'afuna obululu bwe nga 5 waliwo omwami wa NRM afunye 0 ne Jumayiga 0 lwaki owa NRM tayimiriddewo agambye register tagikola ki tagyesiga owa independent omulala Yiga Juma tayimiriddewo agamba register tagyesiga kati abo bonna bajegenda mu kooti ne ku Cape waliwo candidate yazze ne register eyiye nga yawukana n'eyabana babeerawo akacyankalo ne balwana kati bwe baba batereezezza ne basooka naye ati nze ekisaawe kimu kibaddemu zooni 2 emu neesooka eronda Katoogo ne balonda Kamada owa Nuupu n'afuna kamu n'owa independent n'afuna kamu layini negenda owa NRM kati bamaze ne bagamba kati tudda ku bano ba Sentimbaga bano abalonze nga nabo baagala balina siriipu baagala kulondera mu bano bonna ne balwana ate okubafulumya ako nako kalabika kasuze kati ono gwembuuza Yiga Juma Yiga Juma n'owa NRM baganya okuyimirirawo babasimbeko babadde n'ensonga kyebadde balina okukola kuwandiika ne bagibakuwasa electoral commission tekolerera ku bigambo babadde balina okuwandiika petition ne bawaako oyo presiding officer ne bagitwala ne mu electoral commission either eno ku division oba byabakama kati bo tebesi oli n'abagamba bannange era abalonzi babagayi kati byonna byemukaayana biwe biri lwaki temuyimiriddeewo ate bayimirire ku register gye bataala manyi bakola display nga bamaze register wayitawo ennaku 2 ne bakola register okumanya ennaku ezi ne bajja abantu ne basaba bannaaye nga temunnakola display ntwongereyo n'olwomukaaga ne Sande kuba abasinga tukola ne bagaana okyongerayo kati abamu babadde balowooza nti bali mu register eri eyedda ne balonderako bakansala ba MP ne president ebadde yakyalo eno ey'ekyalo abalala bazze ne bagijjuza ne bajja updatinga esaawa eyo eziri ennaku zoyogerako ezo kati ate mu kujja tebajjiddemu anti kati kitegeeze kyenkugambye nti voter slips engeri gye bulingiriddemu nga bugabwa kiro ne register eno ekyuse akavuyo kabadde kangi mu kulonda kwonna ate ng'abantu babadde ku sinaku esembayo babadde balina vibe eronda nga waliwo osanga omuntu alina convoy ya motoka 9 naye nga ali ku byalo nga 9 naye nga agenda kwesimba ku kimu akuba kadodi akuba bandi akumba ero sito gizanyisa y'amaanyi yafuuka y'amaanyi kuva dda ekisooka gwobeera nannyini ku nsonga eyo ku kyalo ku nsonga yonna naddala ku byamaguzi kugenda kweyimirira muntu nze naliko chairman emyaka 9
ne tusanga ekitundu ekimu nga kyaki ekyagala ne basasula abantu bonna abaliwo ebintu byabwe byonna n'obweyeeyo buno nyumba zaali za ssubi nga bayitawo ku 5 namba 5 balugwalanga be balimu mwalimu omu ng'azimbyemu ey'ebbaati emizigo 4 ne bulooka n'abagamba munsasudde naye mumpeeyo emyezi 3 nzijemu bulooka zange n'ambaati gange mapya ne bagimuwa omuguzi n'ava eri n'agulawo ng'akozeseza balooya yazze wa LC nze nali chairman n'asibawo sengenge n'ateekawo n'ekikonteyina fwaza kikulwe n'ajja n'abitema n'ekikonteyina n'agiteeka ku poliisi eggaba omuguzi agenda okujja nga biri awo ate kati olwajjukira LC olwajja ku LC najje wange waliwo ettaka lye naguze naye ate kati omusajja babitemye ebintu byange malicious damage tuse ku poliisi nibanga nsooke wano emugamba ntwalandagewo kuva wali ku Lokepu nendaba ekibangirizi emugamba olowooza toguze empewo ntya bintu biriko ne siiru LC osimanyi kyeyamaani konze wano twagabawo oyo twamusasula kyaki yagula dda n'okugenda n'asaba nnaku z'omwezi bw'oba osobola munone nti ate mugyewa kati gweru sigo mumanyi konze wajjako ewange kankuyitire file kazikule ne muyita nagaye kyeyama nti waliwo nga tusasula nti naliwo omusajja n'agwe ne bamuwujja yasibira mu ddwaliro gaguze empewo abo ge maanyi ga LC era bino bibalogojjana nabyo mbu 35% 10% stampo gyaginoonye kubule ku LC era kye kibayoozezza mu sako abagudde bagenda kugwa mu mabanja nga bamanyi eri bizinesi banonya 5% itali kajja kugamba chairman twakolonda tuwe ku ssente banonya MP kubeze zaafuna azimanyi ono chairman bamanyi bamuwa omutwalo gumu omwezi ate balwakozi bana bakikola batya bamuwa omulimu nga bamuwadde n'omuwanika ate bamuga totwala 10% sente azijje kuki ono agenda wanika ki fwe twabeerawo nga tusolooza n'ebibiri ebiri buli mwezi za kukuuma beero diyu nga tubatwala ne traininga ne tubazza ne tufuna abagagga nga batuwa sente ezaawamu nga n'ebibiri tetubifaako oyo basudde omugezi yatuwa eggaali z'aba LDU bana kati nga LC bw'oyogera bwa mukyenda ekyenda eyo naye nga tuyimirizaawo aba LDU ne famire zaabwe n'ebyalo LC wano buli mu kasente omuntu wafuna ate kati mwebuziri luli batundanga bubanja kati batunda nyumba egize obuwumbi 5 kaaga chairman ng'omuga ogenda kumuwa omutwalo 3 akuteereko omukono kize chairman alina kyova olaba amateeka gagamba nti secretary yaba ne stamp naye kati chairman atambula naye amateeka gagamba gatya chairman omuwandiisi secretary yaba ne stamp n'empapula chairman ateekako obuteesi mukono n'abaana abalala ne bateekako abaddewo abasobodde yalina okukubako stamp naye kati chairman atambula naye mu nsawo ate bwe biwangadde chairman n'afa bwayise n'akola eyiye ne difference n'akola eyiyo badde bagenda mu byalo bimu naye nga kuliko stamp ezi gwe gwofunye yakuteerako ate bw'ogenda mu kkooti bagamba leeta ebbaluwa gwena okutuuka mu bbaluwa ngene yasangiddwa defense yekka ngeri yasayiniddwa vice chairman naye nga yeeyita acting chairman ke kavuyo akabadde ki kati bafunye chance streamlininga abamu tebajja kuwa be bawangudde nga bakyayagala kuwaaba gabudde agambye nze muwangudde mukoze bulungi Katonda abasasule naye ebikola sijja bibawa ekyo kitegeeza ati ajja kugamba abantu nti nkyali mu kooti mukole ebyammwe nze kyamanyi bali bajja kwekolera ebyabwe kati eza Kampala KCC yezikola tokolayo zizo ziri official era oyo bayinza omusiba ng'agigaanidde n'agaanira stamp bayinza omusera kuba siyiye togenda wali teweekolera kyamanyiro si wano KCC negikuwa ne Wakiso byonna ne Wakiso metropolitan zonna so obwa chairman business kintu kyaddala naye abamu babiddemu nnyo ettaka ly'abantu ba chairman beekobanye ne batunza empewo ate batunze emirundi 2 amataka basanga eyo wajja n'olukyamuzi nga bakuba embooko guwaguza ono nti ye ate n'omuguza nti ye kirira soko tokwatayo waguza ono nosaako omukono era omuntu y'omu naguno gugwo kirira mbooko kakati eyo nvuddeyo kankusoose wannammere mmoze afa mwami mmoze Megatron agamba alumwa abantu bano lwaki tebakwatagana obuzibu bwavudde wa sima bawabuuliddeko
nawe mbadde mbalaba bazze bakolera nno abantu baagadde Nammeere abantu baagadde Balamu nga muba baagadde nange ndi omwo balabisizza ababbi balaze enkola za gavumenti bwe ziri embi gavumenti ki eyaabo yennyini gye bakoleramu naye babadde tebalina bo buyinza kiraba ensi neekuba ku ki ku ngalo kati bw'olaga toyireti gye baateekamu ssente n'etakolwa ku ssente zaayo n'olaga n'essomero erigenda okugwa ne lijjamu ennyaafu olw'okuba inginiya yali ya ssente ne bano ba DEO oba omulisaani inginiya oba omulisa gwe kikwatako oba kaawo bw'oba mu education oba omulisa ne minisita wa education bwekiri kati awo wagenda okuva obuzibu sooka ombuulire olina kyogambye nti no bw'ogenda n'olaga essomero n'olaga ebiremye mu masomero sente za grant baziridde tebazikozeseza bulungi tooyi biyungu ani gwoba omulisaamu tooki kuba gavumenti eno eyalayira luli yalayidde minisita eyaliko luli nga bikolwa akyali mulamu mugonvugonvu naye waliwo omulala alimu ate baali bonna oba omulisaani Sirajja oyagala kugamba ki oba omulisaani oba omulisa obunafu obuli mu gavumenti eyiyo ey'emyaka 4 pulezidenti gy'abaddemu nga ye pulezidenti nga yateekawo UPE n'abasome EPA dobonkanye baleese CD schools nazo ogamba zifudde TDMS gwolooza oba okomyeko ono inginiya gw'osanze n'okwata oba okomye ku inginiya na yenna yali involved mu kukwata ssente ogenda ne commissioner w'amasomero inspector w'amasomero osibira ku kozi wabadde waliyo ne ba inspector nga bagalambula osibira ku minister wa education n'osibira ne ku president abalonda omutuuka kota ne minister wa education tosobola kumanya naye ekintu Balamu kye batandise balinga nabbubi bagenda kukwata buno buswera kino ekinya kigenda kuyitamu tebalina bwe bajja kusanga minisita ng'ali involved bamukwateko naye ate bajja kusanga omuntu ng'alina akalandira kweyo ensonga bamusene ng'ekyabaddewo kati bombi nga bakwataganye nga kikwatagana ne Kasolo kiyingiddemu Kasolo honorable minister yabadde owa microfinance era abadde akwataganya nnyo ne PDM kati bazudde ensobi mu PDM Kasolo omukubye ku mutwe agamba mwannaye sooka olinde soke tumubuuze minisita Mujivu agamba wati busokoko junior agamba nti nedda nze ebyo sibiriiko twazze kukwata babbi Nammeere agamba twazze kukwata babbi Omujuvu agamba kaakati bano bakola omulimu gundi igigi gonna beera bwezikira muntu nga kokota yakikolako yali minisita ono yali walandi Sowoyo Kayunga ewaffe Nantaba nga ayeera buli gwakikwata ku ttaka nga wekiba kyataagiza direct call ng'agiteeka ku lawudi yagenda n'alinnya ku waya red waya eya Kalangwa oba minisita yabusigaza yadde yafanira n'ekisikizi kya Kalangwa bamulekera BSFC bamukuuma obulamu bwe bwonna n'omuwayo ne kalinaawo namugonga awo ng'ewa Meja Musisi yani Musisi ono Meja badde bazivunaana emisango gy'okutta Kayiiro gw'okutta Museveni gw'okutta bwekiri bwekityo ogw'okutta Kaweesi yonna n'agisinga awo baliraanaganya awo bamuwayoko Meja Musisi kakati awo oyo ne bamuleka awo naye Kalangwa yamukuba paka lwe yamugye mu parliament yamubonereza kati kyetugenda okusanga ku Nammeere ne Balamu very soon tebagenda kubanga batambula wamu kati badde bafunye owokusatu ono minisita wa health state baliom state wa health oba Kawooya yani ne Zimbabwe
ali atali Hanifa ennaku zino abadde atambula nabo abadde atandise obbeegattako naye ng'alaba ebikyamu mu minisitule ye ate gyakulembera. Yes. So kakati gw'ogamba bwe mugera ne mulaba amazzi amabi toilet eyazimbibwa bubi nalabayo ekiyungu nendabayoko ku ttooyi bagamba mpya bagamba ate eno yajjula ate yajjula gye mugamba yempya kamera zigenda okutuukayo nga yajjula n'okukala bo bagamba twagiggala twagifiisa naye ng'omusulo gukyatonya guyiika kati olwo oba oyingiridde inspector of schools. Yes. Nti obadde inspectinga ki ebiseera bino obadde inspectinga ki olwo nga babuuza eyamulonda minisita wabadde minister of education gyabadde aripotinga ani yamuwa tenda ani yawa engineer ani yalambula emirimu gye bagenda omaliriza nga minister of education lumutwaliddemu enjawulo yonna toyinza kugikomya kwabo bogamba ono musibe n'ono musibe n'ono musibe olina okukasuka paka kwe yali avunaanyizibwa ku kyonna ogenda omaliza ng'okutte muyingo ng'okutte bw'okwata muyingo olwo otandise muyingo ng'agamba nze ndi state okulengeza ne pulezidenti abalonda okwata muyingo ng'oyota ne mama w'eggwanga kati akyawumuddemu ngamba alinga acting wali era byokola bibadde mama kadde nti maama yabadde mu kintu yabadde alemeddwa ogamba ogezaako okulaga nti maama yalemwa minisitule ye otya buti kukyogera naye ng'oli mu kulaga nsi nti maama ono gwe tuwadde ate waliwo gy'atajja na kugenda kati abadde bino simanyi ludda wakalamubaale wa Sironko atajja kugenda mu Western yakwate bantu module kayingidde wane kayingidde Masaka era bajja okukwata be obusomero obwo waliwo be yagwidde uniform enamba somero nti mwambala bitale ya aloza amasomero ameka agatalina uniform bwana asanga batasoma bwana atandikanga waliwo omusajja yali yakubanga embooka abaana batasoma Lwengo Mutabazi George Mutabazi oyo yamala kati naye yafwala ebisanja bibiri nakomawo yadda yavaako banaagenda kwemupya oba ne bamuwangula bwe bityo kaakati ono nammeere ayina akalandira ku bantu nti yalondebwa yadde ali mu kooti tetumanyi binaavaayo naye yalondebwa oli yali appointed ne president bw'avaawo naagwa asigala balamu atali muwejjere balamu azitowa era abalibwa mu bazito musajja mukozi mugagga kaakati ajja kutuuka ku kiseera akyuke nambeene naye adde gy'avudde olomba mugambe dda ku nkondo alabe ebya balamu alambule ebya balamu agende ku nyumba za BM kagali wano ofuna polote yagifuna otya tulage soosi olwo olutalo lwogenda okusanga wali tuyinza okufunayo akaseera nga nammeere ali mu kulaga bya balamu ne balamu aleete ng'atulaga bya nammeere wajja otya wano aleete bano abagamba emwanyi wano waleeta za kitundu zino tewazituusa wano weewolawo emmotoka simanyi tewasasula wagiteeka mu manya simanyi gaani ebyo byogenda bagenda kutuuka ku level baatuga wajja otunda soda mu bivulu Miss Fire bw'ova mu soda tulage wafuna otya ssente nofuna ebizimbe kasita banaasukkawo taata n'atabakomako taata alina obbakita nga abatuuza buli tolinamu kirowoozo nti nno General Muhoozi Kayine Lugaba jjukira musajja oli wa Piero yo 311 balamu kakati jjukira omukulu yagamba kino kisanja no sleep ate balamu ng'ava mu Piero yu eya CDF nga CDF agamba okufa n'obutanyagwa ku mulundi guno enguzi nfaafaagana nayo tolowooza nti bano abantu betulowooza ng'oggyeko maama mu education nti abalala bonna betulowooza nti bakitalo CDF aba yabavudde mu balamu ajja banyiga agenda kwala otafiire ku by'ettaka lyeno liba muvunaana kuli government farm we bugolo obiwa liri eno buyukwe libadde nnyo mu mawulire akwate kahindo otafiire
oba mugambe watunda ettaka lyebutabika tunoonyereze oba kituufu bali kubuna obuntu waliwo level gye batagenda kukola ki kukwatako ekyokubiri nammeere alina privilege ti president amumanyi enkola ye kisooka nti amumanyi nti muyombiyombi amanyi nti zivaako era yagamba mwe mugamba nono muyombi oyo gwe nalonda kyekyamunondesa kati nammeere bw'ayomba noono president asalako ne president mu kuyomba kwe yagattako ne amount bw'aba alina kyakola first sign amanya nti oyo candidate wa balamu wange yoyo nga gwe bamuleetedde ono nga bamugyeko muganga kimeze oyo wa Piero Juma omusiraamu oyo kati abantu abo bakola idinga lwaki olowooza Muhoozi bwe yagenze e Rwanda teyagenze na kabineti bagende banoonye baministers abamu bagende bakoppe ebiri yagenze nga CDF naye mu bintu bye yakoze yalambudde n'ebikolebwayo nguudo bamutuuze ne ku mmotoka bwagala okufaana tukutuku ne bamulambuza ne bamuteeka ku bizimbe biki n'aba nga akoppa ku bizi agenda biimplementinga na Andrew Mwenda agenda kubiteeka mu nkola na Andrew Mwenda olowooza yandigenze n'abantu bano bekikwatako bwe ziba nguudo n'agenda n'owawaka bwe ziba ki n'agenda n'owawaka kati enguudo Balamu bw'ajja n'agamba president bw'ajja n'agamba nti ngobye bano bayinginiya n'engoba na bano era ababadde bakola bubi abakoma ku bayinginiya abo abatayogera ne ku minisita Katumba Wamala era nawulira ng'ayogera ne president yennyini bwe yali ayogera ku gundi Mubende Fort Portal Road nga afalaasira minisita omupya saagala obe nga minisita babaddeko njagala oluguudo luno lukolebwe bulungi n'enguudo endala zonna teyayogera kyekireeseemu ayigiggi n'agenda okulaba ebiremye n'azitambula naga nti mutuufu byendabye bimugamba mwakoze 49 bitono ddala agenda kuddayo mu ntebe akola assessment kuba yafunye bayinginiya ne bajjirako n'afuna abakwatibwako nga director wa KCC n'afuna ow'empigi kati byonna n'abikuŋŋaanya ate yagenze already alina information emala kati tugenda okulaba nga byonna bizingidde mu Katumba kyogamba ali mu katu tannaba kukavaamu Katumba Wamala lwaki kubanga ezo enguudo zikoleddwa ku gundi ye mu kisanja kye wano ku Centenary Park wano ku Electoral Commission ewa mukyala eyali mukyala ne Nyakaana mukyala Kizito Charlotte entale ezibaddewo zatandikira ku Jennifer Musisi Ameri yakyambadde n'aziyingiramuko ne mujja muyingiramu Kamya n'azirekawo ne mujja muyingiramu Kayihula yali agenda bajjako ekiro abasaanyeewo waliwo yabeerera n'amaanyi amakambo president n'akiyingiramu yali azze kubagiza Sebaana Kizito bamubuulira nti Kayihura agenda kukugira n'atemamu SFCA agenda mugende mugobewo Kayihura ne bamugoba munoonyaki wano tyaki tubadde muveeyo mangu Saala n'awona ne bamugamba bate president n'akkaanya ne Saala kuba Saala mwana wa muntu we yali naye mwana wa muwanyi ate nga ba village mate ne Musisi Jennifer bonna bava Gayaza kati n'abatuuza oba ba Ogi ku kyalo kimu simanyi oba basomera wamu n'agamba nti gwe amazzi gayitawo n'agamba amasanyalaze gayitewo gana amanene n'oluguudo luyitewo ettaka erisigadde wansi Saala mu ekyapa akulaakulanyewo mugabane mutyo Sebaana n'agezaako okukituukiriza kyokufuna ekyapa n'aleka nga tannakimuwa kati oba tuuka yunula okusasula Saala bamugamba ogenda kusasulwa biliyoni 7 ate bamusasulira ki nga bamugambye oluguudo luyitewo gw'osigaze kyapa basasula balina ettaka lye bamufiiriza nga tasobola kuteekawo bizimbe biwanvu ne batwalako ne paati ey'amazzi ne bagizimbawo n'ekizimbe
kati n'oluguudo lugenda kutwalako ekyapa ne Kitugumu House ne yali Electoral Commission kati awo babasasula bonna n'abakitugumu bagenda basasula kakati oba mugamba bilioni 7 abano bafanda bamugamba zo ziri kuliko zire emu gibajjeeko nga n'abagambibwa okugijjako mulimu Kagina tannaba eyayita naba kulekulira mulimu minisita koza abadde yabadde wa Wakisi abadde ya UNRA yes kati Saala alwana kwezingira ekintu n'akibasuuza naye njagala oyogera ebintu nga bya ddala abantu amanya goyogerako manene njogera ku Saala Kizito ani otaddemu Kagina nenteekamu ne Katumba otekamu Katumba ogambye nti nga bagamba kati gwegenda okimaleyo kubanga benjogerako be babadde n'obuvunaanyizibwa mu nsonga eyo nabo basobola okuva nebaga nti nedda twamusasula bave bagaye twamusasula Saala bwe tutuukidde nga bagenda okuvaako baminisita nga tannasasulwa naye nga sente zebaga omusasula tazaagala takkaanya nazo ezivaayo ndala ezimutuusibwako nazo ndala era abadde atambula mu bakwatibwako ku nsonga namusanga bajje bukyamuzi ku nsonga zezimu n'abiŋŋamba yampitako n'abiŋŋamba olutalo olwo ndulwanye nnyo oluli munda okuviira ddala ku eryo n'ekiro ekyo Kayihura bwe bamusibirawo nava ku lumbe ne ŋŋenda ndaba zigenda maaso kuba nawulira muntu yantemyako nti bagenda kugobawo bantu ba poliisi ba Kayihura abaali bagenda okugobawo hadi gundi lwamulema Saala yali agala kumenyawo kyeyakola kwe kumenya ennyumba ya Nyakaane ey'Ebugoloobi eri mu Lutobazi naye ng'ezaalimu zaali 10 nga mulimu neya Sebaana yali meya nga ziri mu layini y'emu nga bwe yamenya ey'okusoya n'amenya emu yokka yatuyita ssaawa 8 Jennifer twatuuka 12 ng'emenyeddwa n'abuukawo ezo zonna eziriwo awo kusoya tolawo ennyumba ziri mu Lutobazi n'agenda amenya eya muntu oyo omu eringa ku WBS ekiruyi enakawa kati omusajja n'awaaba bamuliyirira Nyakaana ono owa wano owasoya wawa owokusoya ne bamuliyira wabaddewo Commonwealth ebadde awo lubadde lukiiko kyo lubadde kusoya yali atandise okuzzaawo KCC nebimenyawo naye emenya mu isolation nga bali mu layini emu nabali wonna okutuuka mu bannadduli awo wonna Lutobazi lwe lumu bo ne basigalawo obwo bwe buzibu Olutobazi oba balumanya batya nti luno lugendamu kuba waliwo zibagamba nti bazitongoza n'emikoone certificate nga batongoza ya Sudiru enowa emunyonyo twatuukayo nga ndi vice chairman yawe Makinde tugendayo ne building inspector tubayimiriza kasimu ne kavuye ne kagamba tuwadde dakika 5 okuva ku nsonga eyo temwemalira obudde nituvaayo era emmotoka ne zigenda Nyakaana y'omu yali agenda ku stretch yemu ne bamugamba stop here oyingirira obutonde bw'ensi nga bali obwa Sudiru ne babuleka abutwale n'asomba n'ettaka n'ayiwo ekyo kyekifo kyokka ekijjamu abagenyi abakulu abajja mu Uganda ekya Sudiru nga n'entebe eriyo hoteri ezifaana enneneko bwe zityo naye nga kiri mu Lutobazi olwo baalukkiriza mu nsi ezimu waliwo entobazi zibazimbako hoteri embeera ku mazzi wano mu Uganda awamu kizira bakkirizaako baagala okumenya kankwasa agamba abo bamenye kati obuyinza obwo byonna tuvuddeyo tuli ku bbalamu ng'ogamba waliwo omuntu lwojja amaanyi gatuuka ne gakusukkako n'olemererwa semaanyi ekisooka mu local government osoma budget y'omwaka guno tebalina ssente zibamazaako ggwanga lyonna ku speed gye baliko eyo ya fire brigade anti ebirala byonna bagenda biyimiriza bakole ekyo ne bwebaba balina nti basobola kumalako na budget ya Uganda eyo financial year mpozi nga bagamba bajja kikola emyaka 5 gyonna supplementary egenda kuba supplementary babawe naye bagenda nga tebanagwa mu supplementary bagenda gwa mu mbi yes embi bazirinde ziri kumpi balina muhoozi balina president Kasolo si ye chairman wa NRM mu Buganda yagitwala ekyo kifo kitono ebyo bye NRM
tasobola kuteekayo nsonga wa president mbuno ki nti nali eza nalemesa za PDM abantu bano babakwata bubi bali bagenda yabadde ayagala kumusirisa bagenda mukolako report ndi president kubani ani agenda okukola Balamu oba deputy nti project yo gwe gyoyagala okuspearheading abantu bajjamu oyo ku speed yasobola okikola deputy naye ate nabana ababiri bajja kuganginga up baliwa Kasolo ne Balamu nga bano abali mu Uganda Electoral Commission baganginza up against Wangadia Wangadia yali whistleblower ku bali b'enguzi ne babasiba n'obasiba nga president yamuwadde spy pen n'agenda abakopa amaloboozi n'abakini babakwatakwata mu bamusanga ne kanyongeza nga ejjudde ssente nga teziri mu banka naye nga bazitadde ku mugugu guli awo ne babakwata ne babata kati babata n'omusango ne bagubajjako kati bakoze combination n'abali mu Electoral Commission abalwana Wangadia bano bagamba president yafudde kasasiro abalimu mu byobufuzi abakasuka eyo okufunirako eddagala lya lavi na biki yabyetonze n'akaaba n'okukaaba naye nga amaze okukikubawo ani yakikubyewo Wangadia teyagamba nti president wange omulungi obadde okoze bulungi ebirala naye okuleeta wano abantu abalemeddwa n'ofuula nga kasasiro bafunirewo obuweere nga tebalina na busobozi bulwanirira ddembe lya buntu kati bakimusuddeko n'akaaba n'atuuka n'okugamba nti omulimu ngukoze eki ng'otadde naye si ye Wangadia oli gwe nali mmanyi eyaliko commissioner mu biseera bya Margaret Sekajja yali commissioner naye nga obuzibu baalina nga bawoza omusango gumu bawuguwoza bonna 7-5 nibagambye mulina emisango mingi lwaki buli omu takwata musango mulina amateeka mugamanyi paka lwe bakyusaamu Margaret wamalako ebisanja bye n'akola eyo ng'ererwanira ddembe naye yakolako ng'asobola n'okutomera ekinene yatomerako Meja Kakooza ng'asimula emirambo eyo eggulu n'amuteeka ku tension y'amaanyi yagendangako nagwa awantu basibidde abantu n'agamba bano mubate ono ye badde bamugamba nti abantu abo baabula myaka 12 tetukyabalaba agamba sibalaba ne fayiro njiggaddewo nange sibalaba kati asobola obbalaba kuba bamutuukira ejjuuzi abantu bafe basiba senga nno manyi safe house senga munyamire mu ndaga direction yamugambira ku mpewo nti erimbuya gyayita safe house ti erimbuya ku kasozi ako weri awo wembuya ekyokubiri bw'okolanga ekintu omanya nga kisobola okukuddira gye bujja Mariam Wangadia yali commissioner ne bafuna olutalo ne nnamwandu munne Wangadia yali musajja mugagga mu kibuga Mbaale Wangadia linnya lya musajja bawaabwe ng'alinamu ebizimbe mulimu ne kalina ennene mu Mbaale mulimu nimujja baali basatu basajja basera mbawasa omunna n'ensonga ze mukolera kubagala kumunyigiriza bamubbeko ebintu ate omugenzi yabimuwa amawe kakati webalwanira kalina eyo Wangadia Kulusumu awaaba Kulusumu Wangadia ono Mariam Wangadia awaaba ku Buganda Road Court omukyalo oyo chairman wa Uganda Human Rights Commission erwanira eddembe ly'obuntu yava mu mbeera n'ayambula mukazi munne n'amuleka bukunya ng'olwo bali wakabayumba ku kooti Buganda Road awo ku Buganda Road Court ne Uganda Human Rights eri ku Buganda Road yava wali yali awo njimanyi ne bamuwa kaleesu okutaasa embeera teyakomaawo n'alwana nnyo n'amugisa mu poliisi yamwambulira awo n'agenda nga talina mulimu for some years nenwanna nnyo mu biseera bya Kayihura ne bamuzza era abadde mu traffic omukyala mujja woono paka lwawummudde ali eyo Mbaale oli mwagala ndi mukuwa bw'ogambye njagala kukubuuza ekibuuzo kyange kisembayo oli sure Balamu na Mary bagenda kukwata buswa bwokka tebagenda kulaba ku nzige
kugambye ebintu byonna bibanoonyerezaamu birimu abantu abanene ng'abamu bakomyewo ne mu gavumenti eno. Tobawaayo bwesuubi lyonna ligamba nti okusinziira Ssebaali Kiriya omusajjawo nnyo bya ddala. Kye ŋŋamba tobawunaamu ssuubi lyonna ligamba nti balina ekiribali emabega nti bajja kuwangula. Tuyinza okulaba ku bikonge nno nga bigwa bw'okyasaaga Siraje. Nameere ayogera mazima yagamba eno sitooko mpya eyo kakati pulezidenti bombi n'abawa nga amanyi kye basobola okukola, basobola okutomera buli kiswa naye nga tababuulidde ng'omuntu wagamba nti nanasi zino zifuna e Dubai wozitwalayo ojja kufa ssente. Takubuulidde nti obatema mbisibisi kuba kusaawa wano entebe ziyinza okumalawo ennaku 3 neeri ng'ozijjayo ne zimalawo wiiki 3. Eminanasi eyengedde bwe mala ennaku 6 ng'eri awo ebezzeemu obuwuka. Kati yeekusala nkulaba kati bano pulezidenti yabagamba mulina kugenda bwe musobola. Kati batuuse ekiseera batuuse bwe batasobola. Buli lwogenda mu education okubye top wa education okuba top wa education tojja mukomyawo. PDM buno obubbi sibulabangako ne kamera oli nayo nogasida nebuuza abali no kibakola yogerako nono tompa novaayo emmotoka nenseera zino z'enguudo ezitwabagamba kati mwakola ki ani abadde akulira alwana okukola enguudo mu Uganda ng'ogyeko minisita okuba n'enguudo ennungi sente zaffe tuzitwalika mu infrastructure. President anti kyayagala kati ono president oba omuyambako nti bakubba bubbi eno babadde bakubba. Walaba ku luguudo lw'e Katosi nalulaba olwalimu banjabala nga babalimirako nga kampuni si yeeyo sente ne zifa ne bagamba nti zifuddeyo ne bakwata inginiya yali minisita ne bakwata ne inginiya wakukitundu kyange kono kugaba muzeeyi mwerabi eri ewa byandala yagendera mwero lw'e Katosi ne inginiya wakuno kugaba naye yesimbako neyo egindi. Abantu abo baali bagezi nnyo tebagambako nti pulezidenti yatulagira okukola ki nti abantu abo mubakozese mubasasule. Basirika kisiiri era ne bawona kisiiri era omu bwe yawona baali baagala namuwaawo obwa inginiya mu KCCA bagenda okutuula kimeze inginiya kimeze mulirwana wange wano ng'emyaka gye gikoze eki era n'abagamba inginiya kimeze noono babadde bakozi nnyo mu wakisi naye nga bavudde mu kooti olw'emirimu gigadibye engali ate no nga baagala kubasiima. Kati gwe pulezidenti yagenda obbasiima yennyini bw'oba oyera toyereramu nangatto ya mukamaawo n'ogisiimu enfuufu kubanga oyagala naye mukama waffe yatutuma kati ampozi atuwa lisiti y'abantu nti ono abasigadde mukole n'atandikira awo. Yabatuma naye tabagamba nti mukole kye mwagala. Bwe yabatuma okugaba amabaati e Karamoja abangi abaagafunako obukyamu abanyigirizibwa baali bameka. Nalaba ono Nanduttu waffe ne mukama we oba n'ekitutu kati saga y'amabaati yali yakatuuka awo. Speaker right honorable speaker nagamba naye buli omu yeetikka omusaalaba gwe buli yabbye amabaati ye yamanyi bwagenda okuwoza nze temubinteekamu nga buli mu nsi yonna erowooza nti naye ali kiriini. Pulezidenti bw'amala okugamba nti buli yakwata ku bbaati eri alizze baagazza Triple A yagazza yagabuukinga eri gye bagakolera vocha neebula n'agaddamu ng'agaguze emitwalo 3,200 bagamuguza emitwalo 3,400 gaalinnye beeyi yalinnye. Kati wookomeddewo ebbeeyi erinnya noone yagamba nti nze nazuukuse ku makya n'ensanga ekitereke nga kigwa mu kompawundi yange minisita wa finance Kasayiti ate n'ensangibwa nga ngeetaaga nga ndi bubi ennyonta y'amabaati ennuma amala baagajjanga eyo ku kyaki nga Katikkiro yennyini yagagabyeyo ayise Musewungu n'abalala ne bagagabira kyaki.
abantu gwe mmanyi Katagaza yali mukwano gwange nange mukwano gwange Rebecca Kadaga yagamba nze nateekayo ddobooki nga njagala herefe sente yezimbwe bwe bagaleeta tebandaga nti ga Kalamoja naye nga bakugambako nti Kalamoja baagala mabaati bagasabako bo baagala nte zaabwe ziwababbako n'ebikola ku nte bamanyidde ennyumba za ssubi kati gwe yagala kubateeka ku stage yaki balina okula baagala golodi waabwe obawe sente bakulaakulanye Kalamoja era senga obawa mu mabo bawa newobawa 20% tojja kusanga mu Kalamoja ku street tebajja kudda kusaba mabaati tebagasabanga nako ne kati bw'ogendayo basaba nti okay eyo njagala kuvaayo wakoonyeko katono naye nkuddira General Muhoozi Kayine Lugaba yeetadde mu ddene lwabadde lwa mukaaga n'agwa mu kibuga Kigali ekya Rwanda n'asisinkana president waayo n'asisinkana CDF waayo n'alambula ebintu ebyenjawulo olugendo lwa General Muhoozi e Rwanda olulaba otya era olwogerako ki ekisookera ddala ekikulu nga CDF lwagala kunyweza byakwerinda mu mawanga gombi Rwanda ne Uganda wabaddewo obuzibu oba just waliwoko era nituggala n'ensalo 2018 bapulezidenti abawerako baatuuka ne balemwa ne pulezidenti ono gwe tuliko n'alemwa ensalo ne zigaana yali General Muhoozi yagendayo nabaziggula omuyita muntu wa muzannyo kyoga Muhoozi General Muhoozi ku level yokwali omuteeka ku level ki eno bamutugamba babumanyira sipu waliwo pulezidenti ng'alayira omwaka guno nali ndabako ebimu ku TV naliyokko ne kololo pulezidenti bw'alayira kooti gundi zino zibamuwa instruments of power azikwasa omuyambi we n'azitwala mu sitowa ne bazitereka ku luno 2026 we yamala oziraga mu bwati n'azikwasa CDF oli wakubirya ngamba ekintu ekyo instrument of power ozimanyi nti zibe nga bw'olaba speaker nti ze zikuwa obuyinza bufunze guno omuggo gwaba nagwo ogukuumwa sergeant of arms ne ku speaker ya parliament bw'ogutwala obuyinza obwo obututte nga ne kabaka bwawalayira waliwo ebibindu olutalo lwesimanyi lubindu alwana nnyo okulaba ne Katikkiro nga bamulooza alwana nnyo okulaba nga yalulina damula oba gikutwalako oba olamula ki kyova laba batugamba Amini yaddukana sitampu yaddukana ki yaddukana erimu ku instruments nga zitegeeza obuyinza abulina kaakati bw'obaba bawadde president gundi CDF instruments yazikwata n'azikwasa Muhoozi president Museveni era okuva awo tewali amanyi gye ziri teri amanyi ku bombi ani alina buyinza ne in public yazimukwasa kati asobola okukola ekintu nga teyeebuuzizzaako kuba zirina anti azirina mu nzikiza bazimuwa musananga bwe bazimuwa it was not pronounced publicly emirundi emeka nga bazimukwasa emirundi president gyalayidde guno gwokka kati egwo okitegeeramu naye anti giri tabadde CDF ate wano CDF yali ku mwanjo emikolo gimusembeza giri teyali CDF ogenderanga nnyo ebigambo bya pulezidenti waliwo yagamba nti mwogera nnyo ku mwana oyo nti ayogera ali nnyo ku X egundi naye bamusibako omwenge bamusibako buli kibi bamulengeza abikola yes naye waliwo byaleeta nga bituufu ekyo president yakyogera waliwo byaleeta nga bituufu ate waliwo lwajja namuga nti oyambye nnyo eggwanga lino mu nsonga nnyingi president nga yagamba yebaza omwana waliwo lwakwata omuntu nga teyeebuuza mumunoonya naga nze mulina wano nze mulina amulina ngaani CDF bwe yajja e Kampala n'agamba abajaasi bagenda kukola enguudo zino n'alambula mu Kampala
tebakubamu ebiraka ne bivaamu naye nga abawadde omulimu. Emirimu egisinga gikolebwa engineering brigade, malwaliro ki oli sure banga bazimba naye ate ezimba yaabwe tebakkiriza kuzimba referral hospital y'Embuye ate ne bapangisa kampuni ndala. Siraj ate ezo sente ozisasulirawo teringa zino engineer ti bamuwaddeko ekitundu ate contract highway simanyi Kyengera Mpigi highway express bagambye abagikola abachina nti ffe batuwaako ezo era gwe mulimu gwe twakakola naye ono bw'alagira ekigambo kijja kuba yagamba okulonda kwonna kugenda okubaawo tuule waka yagamba ereka commission ino obuyinza obukuuma akalulu kamu kyagala kulaba nga mukola ki yagamba ki mutuule waka baani mmwe bw'omala okulonda ddayo bw'omala okulonda tambula olinda amawulire byabakama oba ebirango bye awo tolinawo mulimu gwe watulagidde okuyoola kasasiro mu ggwanga lyonna nabbanja honorable super prime minister nabbanja yatulagidde kiragiro kyavudde Embuya teeka era bamaze okiragira n'alinnya ennyonyi bwe tubadde tulongoosa nga tumulinda ajja tuwe vibe yalongoosaako bwe yamala okulagira okulongoosa n'alinnyirawo naye teyamalawo teyamanyi kyaddirira kasasiro yonna nga bwe twamugya eri nga tulinda olunaku oluddaako nakati akyali kibatoddeko tekinnawera na 20% bakasasulako ate ekyo kibuga kimu njagala kubuuza ekyo kitegeeza nti yalagira nga talina technical person balaze kuleeta money power emugjawo nga bayoola kwati tutandise okufuna kiteezi mu bitundu ebimu kasasira asusse entu ate bakyamuleeta kuba already obayiwawo nga tonnamugjawo oba obalagidde muyiwengaawo embwa kapa suula okwo senga enkuba ejja bweti enejja mu guno omwezi ogwo tugendamu naye kati bano abakulu b'ebitundu mu abaloko gavumenti ebyo balamu ne byalinda bamugambe nti lagira ofiisi zo zitujjemu kasasiro oyo kakati ono akola ku birala naye balina omukyekinga wano loko gavumenti yevunaanyizibwa tukesisi nti nga balamu akyali Masaka nga tezinaba kujjawo kasasiro tosobola kugenda kuggala tooyi ziri kuba olwedde enguudo kati zisinga tooyi abantu basitamawo kyogamba essaawa eno balamu naye ate tumubanja kasasiro gwe yalese ku nguudo alina kufuna muntu amukyekinga bwe tujogerera mu kakebere buli omu ba mukebere senga tunaddamu okuyoola ogwokubiri abantu bakulaze nti bali patriotic tuba bakubye embooko balina embooko be yayiseeko muganda n'abalambuzi basibidde ku nsalo ekisolo motoka nga ttaano zigana okuyingira sene nituzifiirwa ate abo betwalabyeko ku kamera naye nga kyabadde at least amagye kakiri n'alabye gavuddeyo ne geegatta mu bantu ne bayoola saalabye ku bapoliisi bitundu bingi okujjako okuba abantu embooko kitegeeza nti ab'amagye basinze discipline mu exercise eno abantu onzizayo Rwanda ate amagye gasinze discipline ng'ewaabwe wenyini amapoliisi nayiseeko enaggulu nempitako wano esambya obukyafu mwebuli butinsi nabo benyini baagala kuyisaamu ggaali mu barracks mu uniport obasodamu abasatu abasajja babiri n'omukazi omu omukazi omu bwagenda okukuuma ekiro alekamu musajja na mukazi we mwena mpalo ebiddiira Katonda yamanyi kusabiragana kati kyogamba kyekigenda Rwanda tusuubira kuvaayo ki bwe wakoppa Rwanda ekisooka obuyonjo obukoppayo byanja olutuuka ku booda bakuggyako kaveerako konna kojje wano e Kampala ne bakuwaamu ebipapula mweba oteeka by'oddedde mu buveera bw'osanga stage ya boda balina divisions nga Walaba Makindye Lubaga ki balina gundi ez'enjawulo kale ez'enjawulo naye be bavunaanyizibwa we basimba okuteekawo ebimuli okuyonjaawo okulaba nga bo bennyini bakwekwatira ng'osuddewo kasasiro Rwanda nakino kibadde kitandise buli abayodde kasasiro wabadde bamusuula bawandiiseewo n'ebisiiriiza no more dumping here fine
emitwalo 10 agenda ogikusuuza taliiwo naye abantu bakuumye rekodi tebanasuulako ku kasasiro awo batadde no dumping ate kasasiro oba mutadde omuleseewo kati wiiki nnamba. Yes. Okay. Kaakati ekitegeeza okulinda kasasiro omulekawo balinde yalagidde bamuyoole KCC terina bubeezi busobozi kyagiguddeko bigwe baminisita abo ab'e Kampala ababiri batuteekako katemba mbaleese abagenda okukola manure n'amasannyalaze mu kasasiro era ne babatulaga simanyi oba baafwa kuba kati senga eno exercise ebadde ebayamba okubanga kasasiro akuŋŋaanyizibwa abantu ne bamusootinga out ne batuwa amasannyalaze agatumala. Ensi ezimu tezikozesa amasannyalaze gano g'amazzi zikozesa kasasiro n'ebirala ge bayita hydro ne tuba nga tufunamu ebigimusa twandibadde tuli lwa mulembe naye kati bw'obuuza kyofa tolagabye gundi giyatembeeta n'agikwasa ne prime minister bagenda ne Bulaya ne basoma ebintu ebyokufa musomo ku musomo baabo Germany simanya India simanya neno gye baagula baagala kuvaayo nti ate waliyo ebizibu eno ng'okuterwa ebulenga. Okay. Kati kasasiro tulina motoka zimutwala zimala tetulina we tumuyiwa tumala eri emukono baatugaanayo wali ettaka lya Kasisi wali enakawuka eyo ettaka lya City Council baali bba kati awo gundi bwe yabadde ateeka amaanyi balamu office ye naye ekoliko ku mirimu gyayo. Yes. Egyayo egirese kasasiro eno gwe tulaba mu gundi local government. Yes. KCC Kampala yokka yeri under president's office. Wakiso Mpigi local government. Wakiso KCC bagirekawo specifically nge reporting our president kuba yamulema okutwala aga kanjitwale ne ba director 10 kanjise muteeka side secretary itwale ne executive director ne deputy we bale musajja omuwanga Kivumbi aliwa twogera ku lunaku muwanga Kivumbi aliwa ale musajja wange Elias Lukwago omusajja bambi mulwadde agwawo Lukwago abalamuzi tebakyalina kisa buzibuki no abalamuzi bafuuka abamu bafuuka bakadasi batya kubanga waliwo kye bayita mandatory bail ng'omuntu awezezza ennaku bwe ziti nga tekiriiko okulagira message senga yavwa dda mu kkomera senga waliwo abalamuzi bagamba ku misango ki ne weba treason message esigwe gusoose omuta ku treason bagamba nti babadde awoza ava munda alina treason eziweze 10 nga mulimu ne rape abadde awofuna bail n'avaayo ekyokubiri tolina rekodi nti bail gye bamuwaako waliwo omusango ogwamusinga kati ono Lukwa gundi ani Mwanga Kivumbi ne Elias Lukwago Elias Lukwago yandibadde yafuna dda bail olwa health condition bail condition zitera kuba 2 advanced age ne health condition report eva emulago eraga jasaana kyuma kuddamu kimusesetule gonyongeddeko n'okuŋŋamba nti ali mu bulabe obwa TB. TB kalwadde kabi era gavumenti ekajjanjabira bwereere era mbigambo olina okumira empeke ennaku 6 bw'oyosaamu dda ku mpiso oba oziddamu zonna mu bigambo byo byennyini nga mulaba ayogera ng'asaba Lord amuyambi at least bamutwale emulago kati bwe baasaba habeas corpus omulamuzi n'atiitira n'agamba yandibadde njimuwa naye kampeeyo omukisa gumu abapoliisi bagezeeko okunoonya baweeyo paka bwe ziti batubuulire wawaali kuba simanyi kati wendagira we bali naye bulijjo balagira nga tebamanyi na muntu waali ne bayita CDF ne bayita inspector general ne bagamba muleeti mulamu oba muki mufu ebifaananyi bitambulira ku social media nti bamukubye fesi n'ewulubala ani Muwanga Kivumbi bya IT bya AI teri ngeri gye bakubira mbuya esaati n'osigala nga suuti enyirira tekuli yadde ettondo ly'omusaala naye mbuya ebyo bakubira ate bwa baamukuba kitegeeza atulugunyiriddwa okusinga kino kye balaga fesi
nga baagala alikavalinge alyoka aveeyo kyekiyinza okuba nga kimubuziza ng'alabikako otherwise waali bw'ombuuza nti aliwa siyinza kugaa nti aliwa kuba emirundi mingi CDF abadde atubeera wakisa agamba nti nakutte embwa nakutte this fool eri wano pampa yakazigira ziwedde nawo bamukubenda musibye busibi pampa yefukira bwadda wavaawo bwaddawo abantu bangi abakulembeze abakwata abantu ekivandulo ne babasiba kimugumu naye tebakkirizangako nti tubalina mukanda kubanyigiriza ono akoze rekodi nti ali sinsiya bw'aba yagadde okubabuulira ate ababuulira n'ensonga senga mukyala wange omulungi Charlotte teyaŋŋambye senga kiki gwe muwangase gwe kati gundi Ibrahim Ssemujju gwoddako Ssemujju omulabako kabone mu Uganda ali kumula yasembayo okututegeeza nti ali kumula n'atugamba avuddeyo ali ku muliraano amapya gagamba nti ennyumba eri enkulu eri for sale n'endala eri awo commercial building ekireka tayagala kuzitunda abalina sente bano bajangu era gwe oba olina bwe manyi n'abagaga ali ku roaming osobola omufuna bintu biri kaali bwe biri kaali atasobola kugumira mukka mufumbira avaamu n'agenda mu nnimiro takula ku mmwanyi n'aziwa wagulira kati Ssemujju naye awawagulira ku mmwanyi njagala kuwunza abalala abasigadde be bamentioninga mu Orlando tetumanyi kibaliko tulinayo Salaamu Musumba tulinawo ono Lwomushana tulinawo ono presidential candidate olumu yani wa DK DF ani atali ono yesimbawo ko kuba president yali mu DP yali mu DP erinnya ndyerabira musajja yesimba wano ne Lubaga juice wa MP Lubaga n'agwa oyo naye ku list atali kasibante atali Lwega Mukaaku yoyo Mukaaku kwali ku list ne Mukaaku kwali Orlando amuteekamu ate omulala ali ku musango gwe nakugaba gwe nayogera nti ali Barracks bamumye beyiro naye naye omu ku bajulizi abagenda okulumiriza ne bamumye beyiro kwago ne Besigye Obed bamumye beyiro mu General Court Martial baba Besigye nakaguddeko omusajja watwake kooti ako ekiri emabega w'ensonga eyo oba bituufu ebyaki ebyo bya Besigye tujja kubiraba oba balwana mulwane naye ebirimu nti mulimu abasirikale babiri yeno Birungi ne Onen bonna baaliko emisango Onen captain bamuvunaanako mu General Court Martial bamuwa ekibonezo kya mwaka yali tannagumalako n'alabikirako wano ono bamuvunaanyeeko ali luzira ajja kuvaayo abeere state witness ate mu musango kuba mu statement yagamba yali akola mu CMI ng'ekyali CMI n'afuna amawulire wegati gagoogerako obutambi obwo babulina babuwaako Lukwago ng'akyali looya waabwe n'asaba kooti agende babuulizeemu n'ekiraya nti we bamanye abutwalire ku Besigye abuwulire akkiriza obutuufu bwabwe obukyamu ate ono omulala tebaabumuwa kapiteeni Onen yabagamba nange ndi omu ku bababiri lwaki temundaga ku bantu bange ne twogeramu tufune tutegeke difference guno gwe musango gwennyini ogutasobola kufuna conviction omuntu teguyinza musinga tegusobola mukka muvvi tegusobola ono owa LRA oyo jeno omu gubasingisa emisanga manya ana yekka mu Uganda yakasingisibwa omulala eyali yasingisibwa ye mugenzi Jeno Ali Moses yakafa bagumusingisa naye we yajulira n'aleeta senior counsel Henry Kayondo naye ogovu ataaninga n'akomawo n'akola mugundi mu gavumenti kati baalaba nga alina amagye gayagala okutendeka okusalako West Nile ng'akolagana n'amagye gali Congo Moses Ali tebaamunoonayo kuba Amini we yamugoba ku wa finance yagenda eyo ajumanyi yamusindikira yagoba waaki
alina bye yakola naye yali kabaka nga oyagala ogenda ebweru akukkiriza oba n'akuwa ne ssente. Pulezidenti bw'agamba nti zino ennyonyi tuzigule, satellite tugigule, nga talwawo. Ng'akuta ssente zituukirawo mu naye bwe yatandika naye okulaba enfuga embi ey'Amiini n'amugoba. Bwe yagenda agima n'amusindikira abasirikale 10 bamukwate, bonna n'abatta. Bya ddala naye mukwano gwe abyogera. Pulezidenti tasobola yamuyita mu State House ne bamukwatira awo ne bamuteekako ogwo omusango. Era bwe yavaayo n'ayatula n'agamba kufiira mu kitooke kya Gonja kikyaddamu kugira ne bakola endagaano empandiike teri kungoba ku bwa minisita. Ne bwe bamuwangula omulundi ogwasooka bamutemerako akawujuuju bagendera awo komerawo wano nga bakatemera ku Olanyanga bwe bakatemera ku Tafirenga 2000 ezo zikumala n'okuguni Nobert Mao bamutemera. Endagaano yokka pulezidenti gyatuukiriza okuba bagikola paka mu kufa. Era yayogedde n'agamba nti omusajja wange namusanga Libya n'atugatta n'atuconnectinga ku mmundu kiki akulaakulanyiza ekitundu kye abadde ambeeba kino n'azijja kyova nti eri abadde ne beesi nene nga ne bwe yandibadde ayavula bwavuzi bandimulonze. Mu dakiika 2 NTV amawulire agali mu nkuubo Nation Media yandidda ku mpewo wagawuliddeko ejja kudda era gundi ono yatusuubiza namayanja yagamba nti temusamwasamwa na bintu tujja bawulira ekituufu bwe baali bateesa ate teyaliiyo ate atuwulira ekituufu ye Andrew Mwenda tuteesa waliwo kino kyetubasaba baagala akole overhaul mu ba editors bonna. Ani akola? Ono Omutanzania yakagigula yagijja ku Aga Khan kyabadde yagaanyi kati wabanga waliwo weyaseseetuse ejja kudda naye nga teri mu full package ng'eri ebaddewo ejja gisanga nga teyawukana na New Vision monitor nga NTV teyawukana na UBC. Abalonzi basalewo ate probably Vision eyinza n'okuggalawo. Tesobola kuleeta mawulire majungulule ne basigala nga bagigula ate yandibadde eyimirirawo ku birango gavumenti yabaninga ebirango mu papa naddala eyo ne opposition kuba ebirango bwe biyimirizaawo ki obadde otegeeza monitor si Vision ntegeeza monitor tesobola kuyimirirawo ng'ogamba eyinza okuggalawo writing policy bwegikyusa eggalawo nga red paper bwe giyimirirako era bajja kuddamu bagikole ki bagigale. Kati eyinza Omutanzania okunoonya ekibanja ekirala atulekere Spark ekube music ne NTV ng'etukolera olugambo ng'etukolera lugambo kazannyo ku kazannyo awo teri ajja naye wano ng'egenda mu serious mawulire agabbalamu n'abalala hard talk tesobola kudda naye tubayozayoza okulwana sirwetala olusobola okuguddamu okuggulwawo tulinde product esooka. Of course abantu badde bawubaala nga ne Vision eri mu katale yokka naye ng'ediba yes olwaiteekamu nekimagazini ekyobwere ekiro ne bisigala nga bizzeeyo bingi abantu kati bali naye bannayuganda si basomi b'amawulire bantu tebalina reading culture batikitoko yensonga lwaki olaba amawulire ago ku street nga bagateekako bustepola oli ageyazika n'asomamu n'akuwayo ebitabo tebasoma namu bageyazika kulaba bifaananyi afungula bufunguzi n'alaba omutwe ate byasoma oluusi abisanze ku gundi ku TikTok ayagala kukakasa butuufu bwabwe ne data we aba amaze. Sirajje nkusiibudde nkweyanziza okuva gye twatandikidde nze Nurdin Ntege ebintu byetwogeddeko bingi gw'obirabye otya era otugamba ki? Weereza message ku WhatsApp z'ennamba z'olaba wansi awo oba nze onkubire ku WhatsApp still ku kyobuuza 0701 55 85 63 WhatsApp me tube nga tuteesa. Mwami Sirajje Lubwama okuva gye twatandikidde alina the third eye eno badde ogamba oli ku namba ki? Eri ku 0772 455 291
eri ku WhatsApp etali ku WhatsApp eri 07 08 702 164. Omuntu aba butereevu ne Siraji Lubwanga Awa abalina ebizibu byabwe bangi bazibu nga bayita ku mukutu guno. Okay. Alina kyambuuza, abuuza ku bigimusa, abuuza ku program mweziti ne byotakkanyiza naffe mu comment teekawo subscribe to the channel oba WhatsApp 0701 55 85 63. Subscribe, comment, share. Nze Nurdin Ntege tukwatagana ate omulundi mulala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.